AMAWULIRE ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Nkwabaza Joseph Tusake ngalo n'okubanga kyekomedde ku mukutu mugesa weno ekitongole ky'ebibala mu ggwanga ekya Wabos kigamba ebbeeyi y'ebintu esseemuuko omwezi oguwedde ogw'omusanvu nedda ku bitundu 3.9 ku buli 100 bw'ogeraageranya bwe yali omwezi ogw'omukaaga byali ebitundu 4.9 ku buli 100. Kawunda Aliziki olw'ebyebibala mu kitongole kino agambye ebbeeyi y'ebintu n'obuweereza esse ebbeeyi ya kasooli yasse okudda ku bitundu 6.9 ku buli 100 omwezi oguwedde okuva ku bitundu 20.9 ku buli 100 kw'ebyali omwezi ogw'omukaaga enga n'akawunga ka muwogo kasse okuva ku bitundu 34.6 ku buli 100 kwe kaali omwezi ogw'omukaaga okudda ku bitundu 13.1 ku buli 100 bwe tuwunzikiddwa omwezi oguwedde. Mu ngeri y'emu alipoota eraze okuka mu bbeeyi y'amasannyalaze n'amafuta kw'ossa amazzi. Kati ebbeeyi y'ebintu okusinziira ku bibuga nga bw'eyimiridde bwe tuwunzikiddwa omwezi oguwedde mu Kampala eyimiridde ku bitundu 2.9 ku buli 100, Gulu bitundu 5.5 ku buli 100, Songa Arua eri ku bitundu 6.6 ku buli 100. Mu ggwanga lyonna ebbeeyi y'ebintu wetwogerera eri ku bitundu 3.9 ku buli 100. Gavumenti ng'esinziira mu kitongole kya tekinologiya ekya Neta Uganda ekendeezezza ebbeeyi ya intaneti n'ebitundu 5 ku buli 100 okuva ku $7 okudda ku $3.5 buli mwezi. Dr. Chris Balyomunsi, minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga, ayogedde ku nsonga eno. Tandika n'olunaku olwaleero olunaku lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 gavumenti ya Uganda esaze omuwendo gwa intaneti eya gavumenti okuva ku $7 ku second mwezi neka tukiteeka ku $3.5 ate tujja kweyongera tulabe tukole kyonna ekisoboka okulaba nti ne ku $3.5 tugikendeeze egende wansi awo buli muntu mu Uganda asobole okukozesa intaneti awo mutugenda mu maaso n'enkulaakulana. Abalamuzi bakooti ejulirwamu nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi Bati Katurebe bagobye okujulira okwasibwayo omusajja mukulu Kugonza Kenneth enga wakanya ekibonerezo ekyokusibwa emyaka 26 ogw'okutemula Emmanuel Musinguzi gwe yafumita ekiso mu nsingo n'amutta omwaka ogwa 2010 bwe gwamuka mu vvi. Abalamuzi ba kooti eno bakakasizza ensalawo ya kooti enkulu e Mubende nti ddala omulamuzi Mpaawo Nsobi gye yakola mu kumusalira ne bamulagira dde mu kkomera okutuusa ekibonerezo bwe kiriggwako. Sabbiiti y'ebyokuyonsa etandise mu Kampala. Minisitule y'ebyobulamu eyagala ebbanga eriweebwa abakyala nga basomola okusenga tebanadda ku mirimu erimanyiddwa nga maternity leave lyongerweyo okuva ku nnaku 6 okudda ku myezi 6 ng'okusinziira ku w'ebyendiisa. Kamisona mu minisitule eno Samali Namukose kino kyakuwa omwaganya abakyala okufuna akadde akamala okuyonsa abaana baabwe kikendeeze ku muwendo gw'abaana abakosebwa ebirwadde ebiva ku ndyembe n'obutayonka ebiyimiridde ku bitundu 13 ku buli 100. Omubaka Christine Kaya Nakimwero nga ye muwandiisi w'akakiiko ka Parliament ku by'emmere n'endiisa ayogedde ku nsonga y'abakyala okuyonsa. Ebitundu 8 ku 10 eky'ensonga ezigaana abakyala okuyonsa byekuusa ku bintu bya kikula ky'abantu. Ekisooka abaami temunnawo abakyala assurance nti ne bwe banaayonsa mujja kusigala nga mubaagala nnyo. Ekyo mukibawe omukyala amanye nti ne bwe nnaayonsa nja kusigala nga njagalwa. Era omwami wange ajja kusigala nga ndabamu amagezi era ajja kusigala nga ndabamu beauty. Ekyo tukyagala mu kijjeyo kuba tulina abawala bonna abatayagala kuyonsa era abatayonsa ekyo kyebeesigamya. Ejjiri UPDF erikoma emirembe wali mu ssaza lya North Kivu ku mulirwana e Congo bajjayo ebyokulwanyisa ebibwatuka ne bbomu 18 mu bitundu okuli Mabenga Erushuru ebyasuulibwayo bamukwatamondo bibadde bisuuza abataka ku Tebuchi nga bawangalira mu bweraliikirivu nti bandirugulamu bulamu senga bino binamala ne bibwatuka. Captain Hassan Ahmed Katosi kama w'ekibinja kino ayogedde. Amajje ga UPDF agali mu DRC Congo abali wansi w'amajje g'omukago mu kitundu ekiyitibwa Mabenga tusobodde okugya bombs 18 mu nnimiro za bannansi ab'e Mabenga baludde nga beemulugunya nga basaba amajje ag'omukago babadduukirire babayambe okugya bombs zino kiremu batuusako bulumi. Bombs zino nnyingi nnyo zaasolwa mu myaka 2 mabega wakati wa lutawe yaliwo wakati wa amajje aga FADC ga Congo ne abayekera ba M23 tusobodde ozijjayo kibayambe basobole okukola emirimu gyabwe nga tebafunye buvunyi bwonna.
bwegabadde ag'essaawa eno oliko Beat FM. ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat FM.